Zella agenda kusuwinga full figure. Zella agenda kusuwinga full figure. Icho kyo mubeerewo nga mukimanyi. Nze mwogezi wa Zella. Wa Girl Power mu Uganda. Nayogeddeko naye Zella anoonya kuyamba mama wa Simpoke. So sawa yonna Zella wa kusuwinga full figure wadde full figure yavaayo n'amwetondera. Nze kyenina full figure mukwano gwange ne Zella mukwano gwange. So olutalo luno bonna njogera nabo kuba nsina mpalana n'abantu. So gwe basuwinze abuser n'abusist olutalo lwa Zella ne full figure lujja kwanga yagenda musuwinga wadde kusaasira wakitadde Pastor Mondo wakitadde Zella akyakiriko. Omanyi kambabuulire mmwe kasita social media mwagitutte mu mateeka mujja kutegeera nti etteeka teriweta. Manyi mu mateeka waliwo kye bayita precedent nti we balambulula emisango gino bakootinga. Nze tamale sisobola siba muntu because sina moral authority yesiba muntu kuba nange envuma. Ate era nga nkyabavuma go ge mazima. Nze tamale envuma so sobola kutwala mu Uganda mukomera. Kati full figure okuggulawo okusiba abantu yali asambye akajji. Bonna bajja kuggwera mu makomera. Ekyo kyo nkibabuulira mubeere eyo nga mukitemanyi. We are all going to prison. Wana abantu bajja kuyingira bakutwale bakusibe naye ekizibu ekiriwo abaloopa nammwe mulina repetition. Omanyi defamation, you are defamed before well thinking members of society. Abantu abamu character zammwe mwaza assassinating dda temina kyakufiirwa mu society. Ebintu bino ebyamakooti ebya judiciary byetaaga kubala. Ojja genda oloopa omuntu bamutwale ekitalya kati tolaba oyo omwana sefuko n'amala afuna looyo omulungi nadda ogwokubiri. Oyinza okulaba full figure bw'atuuyana. Goloza lwaki full figure ali mu kukola reconciliation meeting. Amateeka tegazannya. Naawe kennyini ateekayo awala naye bayinza okuteekayo. Kyova olaba nga full figure ebyokwewanika yabivuddeko nakkakana kati ali mu kwetondera buli omu. Gomanyi kyekitegeeza full figure ogamba amusole. Kubanga omuzannyo gwe yaleeta tagusobola. Ebintu by'amateeka si byakuzannyira mu judiciary terina gwemanyi. Oba oyina tenike following abalamuzi tebakumanyi bajja kuteeka ekitali. Oba gwe simanya gwe bamweya nasimanya gwani, they don't need to know. Male Mabirizi ali mukomera yataputanga na mateeka alopye kabaka ngaloza yasingo gategeera leero Male Mabirizi ali mukomera bamumye ne beyiro. Kakati ebintu ebyo bye mubeeramu ebyo nga mwetwala gye mutamanyi muba musetinze precedents. Simanyi oba bamanyi oluzungu kye bayita precedent muki wano musango nga yisima jjajja yichuli bakootinga precedents ezize zibaawo. Nenga tonagenda mu kooti naawe sooka weetunuulira aloopa. Nenga ye Zella agenda kuloopa because yagamba abaana be baayisibwa bubi. Kitegeera. Nenga alina kuloopa wa Minister of Presidency Babalanda. Kwanga full figure ali wansi wa Minister of Presidency. Yetwala ba advisor. Nera teri alina immunity ku mateeka, teri alina immunity mu court apart from the president. Constitution bwegamba Museveni yekka yali waggulu w'amateeka nga Museveni takwatibwa. President Museveni takwatibwa. Is the only person who is above the law. Era abamu mukyogera bubi baga nobody is above the law take apart from the president. Executive powers zonna wali yazina paka ngamaze okuvaako. Segeera boyinza okumuyingira ne bw'aba akyatudde mu ntebe eyo ssebo. Bw'aba akyagituddemu eyo gy'olaba eyo ng'eriko Republic of Uganda. Kakati mujja kwesiba nga Zella bw'agamba nti agenda kusuwinga full figure because balooya be babadde busy. In fact ekiwandiiko ekisuwinga full figure Zella oba akimpanca
nze nja kibayiwirayo kwa fulufiga njogera naye era tuli ba mikwano ne Doni mukwano gwange nnyo kakati nze mu lutalo luno tamale nga beetutte mu kooti era nja kwambala essuuti yange nfune wentuula so kakati mmwe engeri fulufiga gye yasalawo okuzannya omuzannyo guno mu mateeka yatuleetera ebizibu samonizi kati ziringa samonizi omuntu ajja kutuula akufunirira oyo omulungi bakoleko save ojja kubuuza simpoke ate simpoke by the way sefuko yali bulungiko okusinga oyo simpoke jonna yogedde ne mama wa simpoke oyo agamba nti yazaala omwana mufulufiga ne mugamba gwe mukadde gwe kankubuulire va mu by'okwekaabya DNA bweddanga omwana si wa simpoke ojja kuwulira simpoke gy'anaakomekerera omanyi mmwe kambabuulire mmwe mulekerawo okumanyira abantu ekintu kuvaayo n'ogamba nti wazaala omwana mu muntu gw'omanyi kyekitegeeza nga si kituufu kwaze simpoke manyi waliwo abanene ababadde bamukozesa kwa fulufiga naye alina wamma entalo zeeyo munda mwinaalimu naye abanene bakuvaamu wano mu Uganda teri alina banene bw'oba oyagala kulaba nti abanene bakuvaamu live example weziri ba Brian White babaddewo wano nga bakumwesefu ekiseera ne kituuka ne bamunwa ne bakuba wano si papa ye yabawona kasi papa baali bamutwala ate ffe ekikomando kye twazannya ku si papa wano si papa wano yakulubula akataala gwe goza lwaki si papa njagala nnyo goza lwaki si papa njagala nnyo ffe twazannya ekikomando ku si papa awo naye si papa naye baali bamutwala naye lwakuba si papa tebamanyi maanyi gyagajja kitegeera so bino ebintu nti nina abanene okuba amasimu nga tekuliiko bagayiti currently switched off teri munene agenda ku interfering na court process wano twebajje no tumukunde nga babateeka munda ozanya n'okuzanya buuza kyogamu wano twalaba ku banene nga bayingira mu kkomera mu biseera bya kyogamu gwe judicial olabika ogizanyisa bali abalamuzi bakoowu ffe twali wano ku mulamu ne Kasuku yakyogedde leero kwambadde mbadde ne Kasuku ne Uncle Sendi ne Jekini leero mbadde nabo nemuze badde baze kulaba taata wange awo we bashootingira manyi ba mikwano nnyo era wano enayisaamu mami Sendi eggaali nawulira muli eyo muwuluma ffe ba junior tugenda ovuma abantu nga tulina connection nabo nze nsobola okukera ku makya nenvuma Sendi nga kibanyi nti taata wange ajja kukuba essimu ewa Sendi amugaye mutabani wange musonyiwe you must have negotiators nga tonnayingira abantu ojja yingira abantu wano bakwate bakusibe ebintu eby'okuyingira abantu musooke mubirekera abantu abamu manyi abantu abamu mumanyira ojala ba junior yenga avuma abantu simanya mweweerako example gwe toli junior toli muntu you are who you are mwe muddaawo musinika amanyi bajja bateeka munda sefuko taliyo omulamuzi agamba you are imprisoned for 2 years buuza male mabirizi yasoma amateeka ge baamusibiramu gennyini so ebintu by'okweroopa ebyo mwe abaabitandika kwa fulufiga yabireeta kati ate ali mu reconciliation kati waba yali agenda basonyiwa kati lwaki yali agenda mu kooti kutuleetera bizibu zisobola kati ne recordinga sikyalabika nnyo so ebintu ebyo mubitwale nga bikulu mujja kuddeeyo ku social media zammwe abalamuzi tebabaayo nzikasito tukali mu kaguli nti my lord of justice kasitakoonako bwati imprisoned for 3 years bw'ojja okutegeera nti olugenda kwa hikooti okwapiiringa wala abasajja bafuga gavumenti eno bakoowu goza lwaki muvuma Museveni ne mutabani we nga babatunulidde babakoowa dda President Museveni anoonya abasiba naye tannamufuna kaye talina budde bwammwe kati omuntu wavaayo n'akwambala bw'otegera ti gavumenti erina amateeka watwira computer misuse n'essimu eno computer etteeka eryo twali twagala ddireetamu nnongoosereza baagaana goloza project z'abawonalebo nsereko zaakoma ez'okuleeta ezo nnongoosereza mu parliament so you young people out there
abamu muli eyo muli Bulaaya gye muvumira nkulayira amazima ga Katonda mu ggulo jatuuka ku kisaawe ng'erinnya lyo liri red flagged abamu tebamanyi kye bayita red flagged Honorable Nsereko etteeka lye yali aleeta nga bw'ovuma omuntu ng'oli Bulaaya n'okomawo wano bakusimbirawo mu kkooti bw'oba tolina ssente batunda bibyo kwa gavumenti yalinako 30%. Buuza Andaman. Omanyi omusango olina oba ne looya abo abasajja bamwema si ye looya wa mukulu wange hamu b'owulira abo sajja baasoma amateeka omusajja akufunira looya nosirikira mu kooti nze twamala singira mu buguli ebyo ebya my road of nze seesembereza balamuzi siina mukwano nako ye ninayo mukwano gwange omulamuzi siina n'ogu nze nkyalaba bajeti ya Uganda enyambe ki batematema sente zidde mu ministry tokolayo kati oyagala ki ebikuyambirewa bajeti ziyamba bakola mu ministry bajeti ziyamba ba government official bamu alabe sente baba wadde mmekazi banabba kati gwoyagala ki bwe yabadde agisoma wawuliddeko ng'asoma kubeeka wempe mbweka wempe tutaddeyo biliyoni oba triliyoni emu na Uganda oba lwaki temukula mugende mu butale mukole muve mu bya budget bujuni yabatemyetemye sente batya si bibyo byebyo birekerefu kwera bazitemyetemye zidde muffe si mumwe gwe abagenti basoma budget ye gwantu abagisomedde mmwe onafunako mmeka ku trillion 45 mudde mu mwanyi musibule ebikajjo kitegeera nasanze n'omusomesa nga naye ali awo fe abasomesa baatuwadde mmeka diwe ezaali zibatuuseeko but it is our right to know how taxpayers' money is spent kale kale ketulabe ba taxpayers we zinaabayambira kubanga n'abasinga zitwalira si ba taxpayer kale ba taxpayer mwebale nnyo okuwa omusolo sirina kyabbakolera omanyi ebintu ebifudde mu Uganda bantu kwetuma binyanya mbwamwe taxpayer era yuwe taxpayer atobadde onaakola kiro oba ojja gusasula naye gukuyambirawa gwali guzizza amagoba mwe mubeere ku bya budget nze siraba budget mpaka nga nange bananteeramu nk'akawaayiro mu budget nga bagisoma nti junior tumuteereddeyo obukadde 2 ne baba ziteeka mu nguudo kitaawe yaye minisita w'enguudo sookoddeawo onoonye budget zebatemyetemye. Are you related to the person yali mu URA azisikuŋŋaanya? Yes, because abantu kwemalako mirembe na kwewasha the responsibility mbwa amwe taxpayer. I should know. You shouldn't know. Tebikwatako. Myaka 37 mulimu ebyo bya taxpayer, siba taxpayer. Just idiocy. There are some conversations that no longer make sense, by the way. That's why you see me, Junior. Nze nawumula okwogera ku byobufuzi. I'm reluctant. Kati budgeting njogere coach. Because the biggest budget yagenze ku mabanja. 17% of the national budget iri ku mabanja. We are paying debts. Kati gwe wagatuwola. In fact, abasinzo okuba engalo mu budget president yasomye zense zaatuwola sente kwatu zisasudde 17% of the budget babanja. Mumugende musabe president Museveni abakendereze ku condom, emisolo ku condom. Ebyo mulina okusanyukira abana Uganda. Nimbu nguudo simanye enguudo zikolebwe eno giyita America. Abagala enguudo ennungi bagende mu America gye ziri. Bujuni olabe enguudo mbi. Ebyo ekisirusiru mbwe enguudo mbi simanye abantu bafanga bazaala. Mu COVID tebafa ensi teriiwo. People don't care, by the way. That's why that people care. We are living in a country and people don't give a damn.
People lost their lives in COVID. We are eating, and life is normal. Those who died, died. COVID inabo. At you, yakomao. After spending billions, still COVID will disappear. Some of you are just here. People are tired. Government is saying ebanga muntu etuka nekowa. Bintu babiri mu byakisiru byaki. Kasali ni kusasira atya full figure. Kasali ni kusasira tayinza siba full figure. Kusasira atya full figure. Era nabadde neewunyiza nnyo this time round. Ndabe kusasira nga bwasiba full figure. Mbadde nakyewunyiza. Kusasira ne full figure ba mikwano. Ba mikwano. Abava olova mu bino ebyensi kwawe baba bakibayo sente bazikimayo babiri. Oyo kusasira ne full figure babeera bombi. Era nze nalabye abantu sebaya kusasira agenda siba full figure anyagambye ati bye nabagambye abana Uganda. You don't know the relationships between people. Nabagamba wano nayingira sendi nga muli eyo mukati Uncle Sendi abeera wa tata wange walinga banyumi. Mu junior avuma nnyo abantu. Benvumo bamanyi. Bayizo kuba be bantu mambavume. Manyi mulina nnyabwo obusimpase bw'oyo omwana bw'omubuuza nakuvuma kitakiina. Mwawula okuwenda owoozayo okutyoboola n'okuweebuula. Mwawula ebintu bisatu abannayuganda. Okuwenda owoozayo okuweebuula n'okutyoboola byanjawulo. Omanyi kati abantu mwameze entondo. Omuntu agambako junior nga tonyumye n'oddukirawo mu kooti. Bamwe nga sinyumye. Omuntu agambako nti towooma. Bamwe ne banyambye siwooma. So abannayuganda mutuggyeko entondo. Nenze nga social media general Technocrat Junior nze nja sigalawo era nga mbasabula. Lwakuba saagala bintu byakunsamoninga. Ebirala byonna tubikole Junior saagala bintu byakunsamoninga. Si byagala ebyo ebyokubeera mu poliisi. Nze tamale sigenda mukomera bayinza n'okundu epingira eyo. Nga tuli mu my road of justice. So ebintu ebyo mu bitegeere Uganda nina kyendeseeyo kandi njagala gikomya wano ey'olwaleero. Donizera ajja kusuwinga full figure. Ekyo kyo mukirinde. Kwanze mugezi wa galo power. Ajja kubira full figure. Mugambe how can we go about that? Kitegeera. Zale full figure tulina bingi ebitugatta. Tuli ku tiimu muhoozi. So n'olwekyo abantu adde bagamba Junior naawe yingira mu petition. Anze siina munnayuganda gwe njagala siba. Kati eri munnayuganda ali watte budde bwange. Vuma nange nvuma. Siina budde. Mugende mundogere obwerere nzuyo mumbeerera mu Masabo. Nakoowe okweriga n'abanaku. Manyi abaavu bakumalira obudde n'obeeraawo abantu beesobola okusuubinga ye Sudiiru, ye Hamu, Mbiire, Honorable Mbabazi, kale abantu abali mu kategori eyo bensobola bokka okusuubinga. Ne kati ekizibu abaavu tubamaliddeko nnyo obudde. Kati ate buli abaavu wobamalirako obudde balowooza olinga bo bwafaanana. That's the problem. When you waste your time on useless people, they think you are like them. Kwa wakati ozeko kirasi yawe. So akati tamale chuvulanga I cannot summon you people for what? You are not worth my time. There are very few people. Beso kati kufunire roho yagwe. Nkukubanga bwe nakubalwiki. Get sticks. Nga mfuna drone taliko na mapleti nga zijja wokolera nga nkukube emiggo. Nga mala nyenda. Sisi aina budde mu Junior mbugo to court. Zikastategera nti oli munaku. Nti atomanyira. Ndango kungebyo biggo. Neba ne muzikirize nebaze nnyo Bob Wine tumuvumye naye tatusuwinga. Hane tuwayiriza omusajja. Neba ne Bob Wine tukwebaza. Era ngenda kugamba buli eyali mu Nuupu aleeteyo ssente tuziwe Bobi Wine.
bwe ntubera kuwa emitwalo 5 fenna abaliko mu Nuupu tuvumye omusajja oyo naye talina gwasuuwinga kyokka nga alina munnamateeka omulungi oyo Lubongoya weebale kubba Kibalama ng'omubbira mu mateeka taata tukutumiddeko nnyo David Lewis Lubongoya ate gwe wasomera ku Harvard abula Lubongoya weebale kubba Kibalama ne mumugamba mugenda muwa ssente z'ekibiina ne mutamumuzimuwa ne mukyusa constitution kwegamba Kibalama mwamubba Luganda misana tukwe akalulu k'abayimbi kakusimba mu mugongo kusindi ne saasi naako gwempagira kwabonera bali useless kwa mu constitution siraba nko president w'abayimbi nze ekifo kyonna ekitali mu constitution ya Uganda tojjange wange notandika okumbulira ebyo ebyekisiru mbujjuni oyogera ki ku kalulu k'abayimbi kali useless